الشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال أيضا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة الآية. تندرز الله جل جلاله أبكيس زانغ تشاري برامو akyatwazise ku ntunnunsi zaffe okubanga zikyakuba landlord w'enseno Allah tumwebaza okubanga akyabatukuumidde. Abaya abawuliriza bannaye abawuliriza bakutira okubanga mwebaza Allah tabaraka wa taala lubeerera. Bwabanga Allah akyakuwadde omukisa ne bukeera ng'oli mu buliri bugamba nti alhamdulillah. Abantu bangi essaawa eno bo bakedde bali mu malwaliro. Abantu bangi olwaliro tebannafuna ku mpeke yaatulo si kuba nti tebalina we basula ne Allah tabaraka wa taala yabateeka dda mu malwaliro. Bali mulago bali awo bakaaba basajja battu. Otuuka emulago n'owulira amaloboozi agalinga ag'abaana abato nga Allah tabaraka wa taala akutte ku musajja mukuru, akutte ku mwana omuto, akutte ku bavuka n'abakadde Allah nababalwaza jalla jalaluhu. Bannaye otuuka emulago n'okkiriza n'oga nti Allah obuyinza bubo, n'okkiriza n'oga nti Allah gumuyinza mu nsonga zonna jalla jalaluhu. Allah alwaza abantu ab'ebitiibwa. N'olaba omusajja omukulu ng'ali mu woodi emu akaaba amaziga ng'omwana omuto, n'olaba omwana omuto nga naye Allah amulwaziza n'oga nti ono Allah yakola ki. N'olaba omukadde ali myaka egy'okufa naye Allah n'amukwatako n'abeera mu ddwaliro ebbanga lyonna. Bw'aba Allah akyakuwadde obulamu gamba nti alhamdulillahi rabbil alamin. Damu gambe nti alhamdulillahi rabbil alamin. Yagamba Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam afdalu du'a, edduwa esinga edduwa zonna, essaala esinga essaala zonna, okusaba okusinga okusaba kwonna kwe kwebaza Allah tabaraka wa taala n'ogamba nti alhamdulillah. Yedduwa esinga edduwa zonna mukkirize banne Allah tumusabenga bwe tumwebaza tugambe nti alhamdulillah. Demu ogambe nti alhamdulillah. Eroddemu ogambe nti alhamdulillah. Ab'ebitiibwa twebaze Allah jalla jalaluhu. Ebirungi byatukoledde enkuyanja tebibalika. Bw'otandika kubala byengera Allah byatuwadde tetuyinza kubanga tubimalayo bingi bannaye bingi naye ng'ekikulembedde byonna bwe bulamu. Ekikulembedde byonna bwe bulamu Allah bwatuwadde jalla jalaluhu. Bannaye ab'ebitiibwa bino byembagamba emba mwagala okwebaza Allah tosooka tunulya byotannafuna. Laba Allah byeyakakuwaako ogambe nti alhamdulillah. Obulamu Allah alhamdulillah. Ebiyungo Allah alhamdulillah. Wensula alhamdulillah. Tosooka tunulira byakupangisa. Allah tabaraka wa taala sooka omwebaza obulamu bwakuwadde. Allah tabaraka wa taala bannaye bwe tunamwebaza ajja kubanga atongera kuba Allah tabaraka wa taala atwagala nnyo. Bano ebyatukolera nga bitukolera tumuwammeka majjanan bwerere. Allah tumusasula mmeka gwali awo amaaso omuwammeka majjanan bwerere. Ali awo okuwulira Allah omuwammeka tolina kyomuwa majjanan byonna bwerere. Allah tabaraka wa taala ali awo ayogera. Allah ali awo ayogera. Allah omuwammeka gamba nti majjanan, gamba nti majjanan kitegeeza nti bwerere. Byonna Allah bitukolera bwerere. Tetulina kye tumuwa Allah landlord w'enseno. Ate ekyewuunyisa omuntu amunyiiza n'omunyiiza n'amusobya ye Allah tabaraka wa taala n'atakoma kubanga amuwa byaba amuwadde. Omuntu akeera ku makya n'anywa omwenge, omuntu n'akeera ku makya n'ayenda, omuntu n'akeera ku makya n'abba, omuntu n'akeera ku makya n'awemula, omuntu n'akeera ku makya n'agenda mu masabo. Naye Allah olw'okuba nti musaasizi ekisa kye kyabuutikira obusungu bwe jalla jalaluhu. Abakola ebyo byonna n'abasonyiwa, n'abawa emmere ne balya, ne bambala engoye eziva mu pamba we, ne babeera nga banywa amazzi agava mu nsulo ye, ne babeera nga balya emmere eva mu ttaka lye. Ne byonna Allah n'abaleka jalla jalaluhu, n'abambaza n'abaliisa n'abanywesa maadhalika nga basuze mu loogi, n'abaliisa n'abanywesa n'abambaza maadhalika nga ne subuhi tebalina nteekateeka egisaala, n'abaliisa n'abanywesa n'abambaza maadhalika nga basajja tebava mu masabo, n'abaliisa ayina ekisa Allah tabaraka wa taala. Bannaye tumwebaze Allah jalla jalaluhu olw'ebirungi byatuwadde. Tumwebaze Allah tabaraka wa taala buli weekendi, buli sande kubaako okwebaza Allah. Era abo abakulembera okusindika bo basindika essente lwakwebaza Allah jalla jalaluhu. Mwaba naggulawo insha Allahu taala olw'essande luno ne bagamba nti abantu bano abakulembera njagala nze mbamba ensomera biidhinillahi jalla jalaluhu. Tulabe baani abeebaza Allah okubanga abayisizza mu wiiki namba nga mu wiiki Allah atwaliddemu
baserebu mu wiki Allah atwaliddemu abanene gwani ani akumanyi ni Allah akulesewo gwani akumanyi ali awayerwase teri akumanyi teri amumanyi teri akumanyi ni Allah bane tumuwa kimajjana byonna bwerere Allah tabaraka wa taala njagala abantu baganda banga banasobola abakulembedde insha Allah ngenda kubasomera enamba tulabe baani abagulawo n'okwebaza Allah waabwe jalla jalaaluhu abantu eddakiika zino ezikulembera zo ziba zakwebaza Allah buli weekend nga Allah omwebaza byakuyisizaamu batwaliddemu bebangi eyiganga olunaku lw'okoosa eggulo Costa basi taxi yasudde abantu ne bagwa Kabenje olwagudde Kabenje abantu batano bonna Allah n'abatwala bafu n'abalala tebasuubira kubanga obo bali mu malwaliro ag'enjawulo bali mubi okubasanga n'obutabasanga bali mubi tetumanyi oba kati bali Allah yatutte batano bagenza kumusinkana naye ng'olinnye taxi Allah n'akuleka n'akuwa obulamu bako kyoteekako ogambe nti Allah tabaraka wa taala kino nkitaddeko olw'okuba nti nkwebaza jalla jalaaluhu. Sajjabbi yagambye nti Allah tabaraka wa taala wa buyinza ampadde obulamu nga ndi mulamu ampadde okuba nga nkyatemya masha Allah wekitibwa akuba esembye 15 yeni namba gy'okubako gye nsomye insha Allah taala namba gye nsomye yo yennyini sebo wekitibwa koba osindika insha Allah 0706 7 4 7 insha Allah njagala ndabe abantu aboberanga 15 tulabe biidhinillah tutandike insha Allah taala abantu nga 15 abagulawo ensonga eno n'okwebaza bo batandise gwatanaba batandise banno batandise 0706 7 4 7 0706 7 4 insha Allah taala. So abebitiba bawuliriza computer yange yonje tuddeko biidhinillah gyendiko insha Allah taala olwa weekend do nabaga nti bakkirize zino eddakiika esooka abantu bano abagulawo n'okwebaza bo biidhinillah ntandikenga nabo Allah tabaraka wa taala abaweemu ebirungi banne bannamukisa abagulawo enamba yo yennyini gy'okubako gwe Allah tabaraka wa taala okulekawo gwe Allah okubanga akyakuwadde obulamu gwe Allah tabaraka wa taala okubanga akyakkumye mwebaze Allah tabaraka wa taala mwebaze Allah jalla jalaaluhu eddakiika zino eziggulawo obeerenga weebaza Allah tabaraka wa taala asembyeyo 98 eno enamba yennyini sewo ekitiibwa. So baganda bange abalungi ab'ebitiibwa bawuliriza beera ng'osindika akasenteko nga weebaza Allah tabaraka wa taala ebirungi byakuwadde weebaza Allah tabaraka wa taala. Oyinza okwebuuza naye ebirungi kyebyo byampadde birungi kibyampadde nga nkyapangisa yitako mu kibuga olaba abantu abasula ebweru bonna yitako mu kibuga olaba abantu abatalina we basula yitako mu kibuga olabe gwe okyapangisa eri abatalina wadde zinza pangisa toilet talina wadde zipangisa toilet ne Allah akusaasidde olina kasingo olumuko ako keebaza ogente Allah I thank you nkwebaza Allah tabaraka wa taala I appreciate Allah nkwebaza bannaye neddakiika zino ezisukulembera zo zibe zakwebaza Allah tabaraka wa taala kyosobodde kyonna jangu nga abaayi wakubako 98 baganda bange bawuliriza wali badde olina kwoteekayo olw'obukulu bw'okuba nti weebaza Katonda wa Allah gyakujje walwalako ku bulwadde ali awampuliriza ensi yonna nekkiriza nti omusajja ayinza obutawona naye olw'okuba nti Katonda wakwagala n'akulwanirira bannaye olwaliro kati yeggwe wuuyo gwe nannyini gundi yeggwe nannyini kizimbe yeggwe nannyini gundi yeggwe nannyini maduuka yeggwe landiroodi yeggwe naye nga baakubikako ensi nega nti omusajja okuwona n'obutawona Allah gyakujje weebaze Allah abamu kubo ne basanyuka n'okusanyuka nga balaba Allah tabaraka wa taala akulwazizza newankubadde abamu baanakuwala naye abamu kubo baseka nga balaba Allah akuleetedde emisiiba. Abantu mufuna emisiiba abamu ne baseka oli n'aseka ng'alaba oli mubizibu naga nti oyo abeere bw'ati kale senga afa kale senga abeera bw'ati kale senga ni Allah n'akulwanirira olwaliro kati osobola okusitukako gamba nti alhamdulillah wekitiibwa sheekhe wange
kwano gwange sahaba Sheikh Kalibobbo saba Allah yongere okuwonyeza ddala biidhnillahi ta'ala. Ababitibwa bawuliriza entalo Allah nazikulwanirira. Abamu bali balooza nti Allah tabaraka wa taala akwabiza ni Allah olwokuba nti tava mu baddu be bakola mirimu mirungi. Bane Allah tabaraka wa taala mwebaze ogambe nti Allah I do appreciate Allah nkwebaza wajonzije walai Allah wajatujje. Ababitibwa wa Allah jatujje. Ababitibwa wa Allah jatujje. Ensi neseka ngerabo weddewo ni Allah tabaraka wa taala nakulwanirira entalo nakulwanirira entabo namutebi Sara ndagire Allah tabaraka wa taala akongere bannaye namutebi webali nawe erinnya lyo likiika banga lyonna erisinga obungi ndirabako wano Allah akuteremu omukisa. Allah akutongere okusitula. Allah yongere okuwa ebitiibwa. Allah yongere okuwa sente. Bannaye kigambo kwebaza Allah tabaraka wa taala yakikuutirako nombaka Muhammadun sallallahu alayhi wa sallama yakikuutira owekitiibwa nabbi Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Bannaye abebitiibwa Allah yali alaga nabbi Muhammadun sallallahu alayhi wa sallama nga nabbi alooza olwokuba nti akyapangisa olwokuba nti obulamu bwalimu nawe oyinza okulooza olwokuba opangisa olwokuba nti obulamu bwalimu obwakanyigo nti Allah tabaraka wa taala amuvuddemu. Nawe njagala okutegeeza Katonda akumanyi tannakuvaamu. Sooka okole byayagala ajja kukolera byoyagala. Sooka omusasule byayagala nawe ajja kukolera byoyagala. Zimba ennyumba ye. Allah tabaraka wa taala amanye enteekateeka y'okuzimbira. Kola enteekateeka. Allah ine enteekateeka y'okuzimbira olunaku olw'eggulu. Twabadde tusaba abapangisa musindika akasente nga tusaba Allah nammwe muzimbe ku nnyumba ezammwe buli yenna asindika akasente. Nawe twagambye nti nawe Allah akuteerewo embeera. Teekawo embeera eraga nti ennyumba ogyetaaga. Ogende nti Allah nsindise ejjo nasindise lwa mulomo gwa kuzimba neero kansindike. Ategeerere ddala nti ebyaddala oli siriasi byakusaaga mu busaazi. So ab'ebitiibwa bawuliriza ab'ebitiibwa Allah yali agamba nabbi Muhammad n'amugamba nti ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Yamugamba wesiwa Allah tabaraka wa taala Allah otakulekuliranga. Katonda otakulekuliranga era takowanga gwali awuliriza. Allah otakuvangamu. Katonda otakuvangamu. Ekyokuwa obulamu kiraga nti akyali naawe ma'ak. Allah tabaraka wa taala akyali naawe jalla jalaluhu. Allah tabaraka wa taala akyali naawe jalla jalaluhu. Takuvangamu newe bali butamuvaamu. Kanebaze ku Jamalu Kabugo webali utavamu Allah nawe takuvanga musaba Allah nawe akolera enteekateeka. Sebbo waidi Allah takuvanga mu webali nawe butamuvaamu jalla jalaluhu. Byakolera Allah yagamba nabbi Muhammad nti ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Katonda wammwe tabavanga mutakuvanga mu Muhammad. Nawe nkugamba ali awuliriza Allah otakuvanga mu. Allah otakuvanga okubanga akyakuwadde ebiyungo kiraga ntakuvanga mu. Okubanga akyakuwadde obulamu kiraga ntakuvanga mu. Okubanga akyakuwadde otassa kiraga ntakuvangamu. Okubanga akyakuwadde abaana kiraga ntakuvangamu. Mu mbeera zo zonna n'abanga akyakuwadde obulamu. Walayi Allah atwala abaserebu. Allah atwala abawalimu. Allah atwala abamanyi. Allah atwala nego Allah tabaraka wa taala akyakulese abatwalira ku myaka emito. Bani Allah takuvangamu. Allah takuvangamu. Sabe bitibwa bibei bakama banga abebitibwa mwebale Allah. Nabwe kityo osobola okusindika akasente noga nti nkasindise olw'ensonga nsaba Allah ampa omuwalimu mu maka. Bane nobeera n'aba diguli 8 nga tekuliiko seeka. Allah kiba kinakuwaza diguli 10 toyinaako muwalimu. Allah ayinza kuyimirira ku jeneza onaga nti olwo imama ono taata n'ateekayo enniya ey'enjawulo. Enniya etulukuza ayinza okuba takaabiza diziga wano ku maaso naye nga ku mutima akaaba alaba maama we amusaalira yenna akakasa maama we. Allahumma ighfir laha. Allah musonyiwe. Allahumma rahamha. Allah musaasire. Allahumma wasi qabraha. Hay Allah sigaziye ntana wallahi nga asabira maama we. Ekyo nno kinnabasa musajja era bampadde message yo nga nti alhamdulillah. Musalamu yagamba nti seeka abantu basaba nti sebo baagala kuddamu kusindika kasente naye nga basaba Allah abawaabo wali mu maka gaabwe. Gotobeerawo n'ogamba kale senga nze
nzala Seeka Gondi, singa kale Imamu Kyeyune mutabani wange, singa kale Seeka Sali Mubusa mutabani wange, singa Seeka Uzayima mutabani wange, singa Seeka Mamulaki nze mumuzaala, singa Seeka Gundi Sebunye Ibrahim nze mumuzaala, Seeka Muyambala senga mutabani wange. Ebyo gwe tobyegomba kati nno gwe mulama gwe tugenda okubanga tulaba oluvannyuma lw'abanje okusaba okubeera nga basaba Allah okubanga nabo abawa abaana mu maka gaabwe baseeka oba bashekkati bannayi okumanya nga kigambo kubeera mumanyi kya bbeeyi. Nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallama omumanyi senga abeerawo nga yeebasa ali mu tulo yeebasa ali na mu kuloota bibye n'atamanyi najja n'asaala essola naye ng'asaalanga bw'ayagala ali awo byasala tabitegeera naye amanyi bumanya nti alina kusaala. Empeera omumanyi zaafuna mu tulo zisinga essola yoona ali mu kusaala nga tabimanyi. Allahu akbar. Omumanyi njogera kuwa saidi ya ddiini, omumanyi owa saidi ey'eddiini omuwali mu Seeka senga abeerawo ng'ali mu tulo yeebase n'omulala najja nga si muwalimu naye nga byasaala ali awo tabitegeera. Empeera Seeka zaafuna mu tulo zisinga ono ali wano ali mu kusaala yeerimbalimba. Empeera omuwalimu zaafuna mu tulo zisinga eswala y'omumanyi, zisinga eswala y'ono atamanyi. Era mulamwa gwammwe gwe mwasaba ogw'okuba nti musaba Allah abajje mu nsi muno ng'abawadde ku bamaseeka. Allah ekyo Allah kikulu nnyo. Jo naku nasanyuse wano nabadde nfuluma studio naye ndaba wano Dr. Katumba Hussein ku mulyango wano nanga nti buuza ku batabani bange Seeka nanga nti Seeka mbadde nkulaba nnyo ku Salamu TV ne muga nti alhamdulillah nangamba ekyokubiri bano abaana nasalawo mbasomesa eddiini. Omusajja yogera ebyo musawo bano abaana nasalawo mbasomesa eddiini naga nti ono yamala thanawi ono bamutikira obwa Seeka omu kubo nengamba noono essaawa eno kondabo wano yabadde alina program gyaweereza muno ey'okwejjanjaba naga nti kondaba kano ono naye mutwala mu registeringa naye muwagala asoma obuwalimu nengamba mutima gwange nenga dokita ono nga tasaliddwa, dokita ono nga ategeera, dokita ono nga w'amaanyi. Allah basiraamu omuntu yenna asomesezza omuwalimu mu maka ge tosaliddwa, omuntu yenna yeewaanawaana ne buddiguli ewaka nga tolinaako bwa Seeka. Ono omusajja wammwe gwe baaziise eggulu yabadde alina diguli ne ajaliraba entandikwa ye y'okufa. Diguli ye teyamukomandinga entandikwa ye y'okufa yamusanga mu bbaala. Allahu akbar, mu bbaala naye musajja wa diguli. Kakati nze olwaleero temusobola kuca ku makyambo nnoonyeza mu bbaala nkima yaani mbonnoonyeza simanyi mu bibanda nkimayo biki. Kalispekita akatono akayirimu akatono ako koba akatono ennyo kuba tetulina kye tulina naye akatono ako akayasaruna noga nti kale kakankulembere nga at least nange nkola ebisobola osanyusa Allah. Wembasabira mwenna bannaye abaana mubaweeredde era nze ekyo nkibagamba olwaleero ebyo bajeregajerenga ensangi zino abantu batyanga ogamba nti tuli basiraamu anti nga bamanya abasiraamu baba tebasomye niye olwaleero kaakati abawalimu abasiraamu basomye khutuba bazisoma. Genda ekabalagala khutuba za luzungu, genda Makerere asazaawo musajja musiraamu asoma luzungu, genda ayo luzungu, genda muzikiti ejenjawulo ono mu kibuga luzungu. Olwaleero abaana enzungu bazoogedde naye abaana bammwe basiraamu maka gammwe mu batabani bwolina abagagga mulina amabanja g'abamaseeka. Abaana mubasomesezza mu nsi ez'enjawulo, mubatutte Netherlands, mubatutte Denmark, mubatutte America, bagenze Bungereza, basomedde mu universities ez'ebbeeyi ate nga mmwe muteekamu essente. Abagagga abaana bammwe enzungu bazoogedde, diguli bagisomye, masters bazisomye, PhD bazisomye, naye abaana bammwe abamu temulina bawalimu. Abawalimu babuwaya omwalimu no bannaye mulimba atalina muwalimu wewaka. Weereza akasente osabe Allah naawe amukuwe ate nga naye bw'oteekamu amaanyi. Ne holiday gye waligambye nti kale yoko giweeyo omwalimu ajja asomesa omwana naye nooga nti akyabula mu physics ekitali kikyamu kirungi nnyo tunyumira nnyo naye ebintu nabagamba osobola obibalansinga bibiri omwana wo n'abeera nga dokita ate nga saidi yemu mwalimu. Example muzirina wano
otukita uzayima khutuba z'oluzungu kabalagala abasala naye mwawumuye khutuba za luzungu ayu khutuba asoma za luzungu kakati olwaleero kiki kyoba kyayagala omu kuba kulembera wano okusomesa sente zakabasanda Sheikh Ibrahim Sebunya yasoma irimu olumua yali asomesa irimu eraga nti abasiraamu batukwata bubi tetuli batujju ninga apresentinga mu luzungu nga n'omukulembeze w'eggwanga waali kulembeze yaga nti omusajja ebigambo byasoma yabijja wanga bigambo binyumidde nga birungi ninga naye ali awo atudde apresentinga nti obusiraamu diini ya mirembe temuliimu fujjo diini ya mirembe tewaliiwo tabbu yonna. Kakati olwaleero abasajja bamamulakije bawangalira basomesa abaana kuzikira junior naye basomesa mu luzungu si Luganda olwayo Luganda alwogerera wano nawasigadde naye luzungu bana bamwe luzungu Allah. Kati olwaleero byonna osobola bibalansinga abaana tubatwale basome eddiini abaana tubasomesa eddiini olwaleero ebikolebwa mu nsi muno abaana tebalina ddiini abantu tebalina ddiini olaba omusajja omukulu n'olaba omukyala omukulu alina ne PhD naye ng'ebikola byakola abulamu eddiini bino ebyamagezi g'ensi agafunye naye eddiini aba akyabulamu eddiini. Olwaleero omwalimu atera okwogera ebigambo sahaba wange ziseka tamusuza tuyogamba abantu nti basiraamu kasita otegeera Allah webisigadde byekola byokka. Zinjagala future njagala kino naka WhatsApp akamunze kannakuwaza omwana w'omumbu mbu yali anaatira okufa mu bulamu buno obwensi n'ayita mukadde we n'amugamba dadi nkuyise wano nkwebaze dadi onsomesezza okuva primary dadi nemmalako secondary dadi nensoma degree nensoma masters nensoma PhD dadi ndi doctor saawe eno naga ne dadi olimba nnyo tewansomesa ddiini dadi nze ngenda kufa bino byonna epapulambireke naye yasaluna ne page esooka sigimanyi tolaba ati yamukuba bomu. abali abawuliriza abagala Allah abateera omukisa mu baana baabwe Allah abateera omukisa olwaleero olaba abantu abasoma balina diguri ng'ebikolwa bye bakola wallahi omuntu asomye eddiini ne waba akomye kwatono nga tayinza kikola. Olwaleero omuntu bw'asoma eddiini esitula amadaala g'omuntu ani gwali owulidde nti bamutikire yamaze senior 6 newane olwaleero muwulira abaana bamala thanawi ne bakola omukolo ogw'obuvunaanyizibwa ddiini balina kye bamanyi ku mateeka ga Allah. mutwale abaana basome eddiini masomero weegali ate ntera obbagamba naye munaagaana abajja obbateekayo gye bali. mugende Bilaali bwayisa abantu webali baleesa abaana webali wano batoleese abantu webali bo bateekawo genda Bilaali Kakiri webali abaana bagenda kusoma ddiini genda Madina Islamic webali balijesalinga baana genda Namuŋona Sarafu webali basoma ddiini genda Namagoma Abdurrahmani webali genda Bugembe basoma genda Ubayi basoma Naggalama basoma kabaana watosomeseza baana ddiini genda Bilaali ojasangayo abaana bali mu 100+ basoma ddiini yaabwe nimuloza bali basoma standard. Olwaleero ekigenda okutaasa eggwanga ekigenda okutaasa ensi yaffe ekigenda tufuula abawanguzi mu nsi muno tuwangule kubeera nga tusomesa abaana baffe babeera abawalimu babeera abantu abanatusabira neggwe n'ogenda n'ofa n'ofiira ddala nze wiikisi 3 naziika owa PhD ne basoma ebyafaayo by'omugenzi nenga nti Allah oli wa buyinza wasukkuluma Allah oli wa bbeeyi nga bakutte owa diguli owa PhD bamutadde mu ntaana agenze kunnyonnyola Allah empopulazi lese ku nsi. Niyo olwaleero bw'ofa ng'obadde olina eddiini ky'ofudde nakyo ogenda nakyo Qur'ani gy'olinawo entono eyo yawmal qiyama egenda kugasa anti bagenda kugamba soma nga bw'olinnya erimu we yakoma okusoma kwe kwakoma lyeddala ly'ogenda okukomako. N'atera okusoma abasindisa olw'eddiini abasindise nga basaba Allah abawe abaana abalina eddiini 070 6 7 7 070 6 7 0706 74 60 70 070 6 7 tusindike nga twebaza Allah tusindike nga twagala Allah tabaraka wa taala atuwa abaana asoma eddiini yaabwe
omuntu banne yasoma eddiini ne bweguba mukolo ng'alina waatuuse sawa netuuka ey'okulya taliira mu ngatto haramu taliira mu ngatto eddiini eirimu erina engeri gyesitula omuntu nemujja ku ddaala lino nemussa ku ddaala eddala 0706 olwaleero abaganda balina engero zaabwe naye ng'ate entuufu baga nti ensowera ekwagala yekugwa ku bbwa tesujja kugasa kujja mbage nti bannaye muleete bannaye musindike bannaye nga sibabulidde birungi byetwetaaga bannaye nja kunyumirwa nnyo naawe ojja kunyumirwa nnyo okuba mu ntaana naye nga waliwo omwana wamaze okusaala. Assalamu alaikum warahmatullah, assalamu alaikum warahmatullah. Ayi Allah wange omulungi, neebaza mukadde wange. Ayi Allah muwange omulungi, muzeeyi wange wamutwala. Ayi Allah wange omulungi, taata wange yampeerera olwaleero ndi mu ofiisi ndi looya nampeerera Allah Qur'an olwaleero njesomera. Ayi Allah yagenda olwaleero nkusaba omuteere ekitangala mu ntaana ye omugazi omwana ono yakusomera edduwezo nkusaba Allah omugaziize entaana ze. Ayi Allah entaana ye ayi Allah mwongere muliiseeko ku byokulya by'omujjana ng'omwana wo gwasomesa obwalimu yakusomera edduwezo. Saba Allah abawe bamaseeka biidhinillahi taala. Saba Allah abawe abaana nga byonna babibalansinga nga bwalimu nnyo ate nga n'oluzungu balutegeera nnyo. Naye kakati ffe tufuniramuwa ffe twagala gundi ffe abanene ffe bannaayi waliwo ekigendo twenkanyankanya ye kabuli ow'ekitiibwa omu tabi'a omu gwe bayita Hasan al-Basri yatunyumiza n'agamba nti ataitul qubur lumu nasanga entaana nalambula entaana nasanga ente kugamba nali ntambula nensanga limbo ng'eri awo bo bamanyi balinanga enkola yaabwe bwe balabanga ensonga ngezo tebapapanga balina bye bakolanga entaana ngezo ng'aga nti naye lwaki Allah subhanahu ayi bannayi mubasindise mulimu n'omukyala gwe bayita Juliet Kobusinje naye asaba Allah muwa bwalimu asindise emitwalo 2,200 emitwalo 2 nezijjayo naye nga lwakigenderwa kya Allah muwa muwalimu. Masha Allah ajati Kobusinje Juliet saba Allah muwa akuwa muwalimu nawe atakufuula muallima shekati insha Allah taala. 0706 Juliet wabanga asindisa abawalimu bannaye abasiramu abalya eyo. Naam agamba Hasan al-Basri ti ataitul qubur lumu nasanga entaana fasaltuha nenzibuuza nenyimirira we ziri mu ntaana mulimbo nenyimirirawo fasaltuha nenzibuuza entaana ezo abayi twala omukisa guno bategeeza ti kakati nga sinayogera bigambo bino ngenda kuhandinga ova muganda wange naye mmuwe nomutebi Saala ndagira okomyewo. Allah akongere baraka, Allah akongere ebirungi abaddamu okulabikako ngenda kuhandinga ova. Mukama wange naabawo wano ng'atudde naye yanga nti bano abakulembera abo bobanga obasoma yajja kusomanga bano insha Allah ne ba corporate abajja after swala abo nabo insha Allah taala. Naye sebo mukama wange Jibril alina we yatuuka nga ali ne Muhammadun sallallahu alaihi wasallam namuga nti mukama wange nange nkoma wano sijja kweyongerayo. Sebo wekitiibwa nange kkiriza twalaganye 10 mu kitundu nange mbere nga sebo nkuddiza entebeyo era abantu kakasa sebo nti mwoli wekitiibwa bawe ku salamu bakakase sebo wekitiibwa someye ne ku namba era osomeyo ko bono bosobodde bakakase insha Allah taala nti naawe otuuse sebo woli tolutumidde mwana biidhinillahi taala. Tugende ku Hasan al-Basri kiriza sebo wekitiibwa nsomene kuddwa olwoyo biidhinillahi taala aye second Z5 naye nga kyekigendererwa insha Allah. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma la tad'u lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta ولا هما إلا فرجت ولا دنا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيت ولا عزبا إلا زوجت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مبارك من عندك برحمتك يا أرحم الراحمين. أنت الذي أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة زدنا ولا تنقصنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا يا الله، اللهم افتح لنا يا الله أبواب الخيرات برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. أي الله ومزانه Hajjati nankabirwa Maryam wamu n'omwami we
Alhaji Kato Ali Allah yongera okubagatta obongera okubagalanya bagatte emitima nga bwagatte bannabbi bo ne bakyala baabwe bongera obuwangazi obulungi bakumire Allah ku mutindo bongera omutima omusaddaasi ate bamalire ebigendererwa byabwe buli yenna asindise olwaleero okuvira ddala ku 10 okutuukira ddala ku Hajati Mariyamu zetutannamanya Allah bamalire ebyetaago byabwe bafuula banjawulo mu nsi muno bafuula abetutumo mu ggwanga lino bafuula abenjawulo mu nsi muno bafuula abawanguzi mu nsi muno bafuula abawanguzi mu kabuli zaabwe obawejja n'ayaabwe Firdaus ay Allah bamalire ay Allah bamalire ay Allah bamalire bw'otabamalira Allah teryajja kubamalira ogwaffe gwa kusaba Allah ogwo gwakwanukula twanukule Allah subhanahu wa ta'ala Allah bafuule banjawulo bawerizike etakendeera Allah manya g'amalungi g'omugabirizi bagabirire kuba gwagabirira gumuyinza mu mbeera zonna bi rahmatika ya rahman rahimin wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Naam tuha nenzibuuza ti aina al-mu'dham baliwa abaali ng'abaatiikirivu essaawa eno muliwa alina okuntaana ababuuza abaali abaatiikirivu muli luddawa Allah abaatiikirivu abaali ng'abamanya nga Allah yabateeka dda wansi kyava agamba wa aina al-muhtaqar n'abo abanyoomebwanga yaleetanga opposite webakubye ku VVIP kakati yabuuza nti aina al-mu'dham baliwo ab'amaanyi wal-muhtaqar n'abanyoomebwa alina okuntaana azibuuza wa aina al-aziz ab'ebitiibwa muliwa wa-dhaifu n'abanafu wa aina al-qawiyu ala ma qadar muliwo abaali ng'ab'amaanyi nga mulagira bulagizi bibeere nga bwe mwagala ku byemba musazeewo bibeeraho bwe ab'amaanyi ku bibaali baagala bibeere ng'era obuyinza mmwe mubulina baliwo ab'amaanyi chairman yagambye honorable yagambye Seeka yagambye baliwo abaali ng'ab'amaanyi ng'era nga b'amaanyi nnyo ku nsonga ze babasazeewo zibeere nga bwe bazeetaaga n'abuuza nti wa aina al-mudhillu li sultanihi Allah wa aina al-mudhillu li sultanihi baliwo abaali ng'abawansi nga bali wansi w'abakama baabwe kyava agamba nti fama khabaru indahum wallahi mbabuuza naye tebalina mawulire ge bampa tebalina mawulire ge bampa wamaatu jamia bonna bafu Allah nga bw'abamenyemenye ab'ebitiibwa abawansi ab'ebbeeyi abanafu ab'amaanyi n'abanafu kugamba bwe batwalira waggulu agamba nti bwe nabuuza ab'amaanyi nembuuza abaali nga abakozi nembuuza abaali nga ab'ebitiibwa nembuuza abanafu nembuuza nezija nga nzija mbuuza abaali nga abawansi eri bakama baabwe aga nti nembabuuza nti bali luddawa wamaatu jamia fayasairi gwayinza okumbuuza nti abo bwe nabuuza bali luddawa bonna bafu gwayinza okibuuza ekibuuzo ekyo ku bantu abo Allah bwe yatwala bagenda dda nekyava agamba amma laka fima madha gwetufunamu kyakuyiga kwabo Allah batutte mwabo Allah batutte amma laka fima madha mu'tabar tewebuuliramuko noga nti olaba ab'amaanyi bagenze nze omunafu nina kaki olaba ab'amanya bagenze kakati ife abatalina manya olaba abasente bagenze olufu abaavu olaba kataga nti amma laka fima madha mu'tabar tolinaamu kyakwebuuliramu abo bagenze webuulirire nabo agamba ayinza okumbuuza ku bantu abo maatu jamia baafa dda fayasairi gwayinza okumbuuza ebibuuzo ebyo nti bali luddawa ani onaasu madha ku bantu abo abagenda wa amma laka fima madha mu'tabar mwabo abagenda gwe tolinaamu kyakwebuulirira gwe tolinaamu kwebuulirira mwabo abantu Allah baatwala gunoolira nti abadde musajja walinnya simanyi abadde musajja nga muyimbi nnyo abadde musajja nga tebali atamumanyi era simanyi musajja wa Allah gwe tufunamu kyakwebuulirira ate okumanyanga Allah w'amaanyi abantu ng'abo n'abatwalira mu mbeera eraga nti ate ye gy'ali oba mumu yabatwalira mu biyigo gye yabasanga
abalala ajali mungu yajisiriza mu bannaabwe mu baara gengo n'otunulira Allah omanyi buli muntu akuzuukirako ekyo yafiirako era we yafiira wajozuukira mu mbeera bwetyo kyava agamba abantu abo bonna baafa kubagana natuukawo mu ntaana naye kyeyakola yalinga abasoomooza naga nti muliwo abaalinga ab'amaanyi muliwo abaalinga abanafu baliwo abo abaalinga ab'ebitiibwa baliwo abo abaalinga abanyoomebwa baliwo abaalinga nga ab'ebitiibwa najja nga abuuza kyava agamba tebayina mawulire gonna nga bwe mbabuuziza wamaatu jamia bonna bali mu ttaka yabateeka Allah tabaraka wataala fayasairi gwayinza okumbuuza ani unaasu madha ku bantu abo abagenda wa amma laka fima madha mu'tabar gwe tolimu abo abanagenda weebuulirire olowooza nawe togende tofe golooza nawe Allah taakutwale nawe weebuulirire ogende nti naye ntaddeyo kakike ngenda omulaga naga nta ruuhu wa taghdu obusibyano obukeesa bidhalika thara mu mbeera eyo bwetyo gwe ng'obirabanga byakusaaga nti that's nature bwina kuziba buke era mu bubadde nga buziba ne bukya Allah tabaraka wataala mwatwalidde abanene mwatwalidde bamaseeka mwatwalira abayimbi mwatwalira baprofesa mwabo obuziba bukye Allah mwatwalira emijiji emito abaana abato n'atwala mu buziba bukye abadde batanayingira amayumba gaabwe n'atwala toli mwabo abasobola okwebuulirira weebuulirire nawe ojjire mu ba VIP yawmal kiyama toli mwabo abeebuulirira weebuulirire otegere nti nawe Allah essaawa yonna nze oba ggwe atukima weebuulirire Allah nawe ekitabo ebitiibwa abawuliriza ab'ebbeeyi abaganda bange abalungi ebitiibwa enamba kangisome ne bwe nfunayo babiri bokka abasiibula tewali tabu 0773 24 68 ajja akiika yasomwa gutuulira yasoma 0773 24 68 0773 24 68 Airtel 0706 74 60 70 0706 74 60 70 ani munene avaayo amwange Sheikh Sadida we bali kwekumira kumpewo abali mu mwenna Sheikh Salman al-Farisi gana wange owekitiibwa Sheikh Ramadan Salim Walukaga Sheikh Hassan Tayyib Mutumba Sheikh Faisal Naminyam kamwange Sheikh Abdul Aziz Imam Ndejje Imam Elungujja we bali nyusibu kuweereza Sheikh Uthman Mubiru we bali sebo kujja mwenna abawuliriza walwaze olimisa ne munamutebi harrahman bagaddewo nabakkiriza okugalawo nawe so mwenna abawuliriza abebbeeyi saba Allah tabaraka wataala abakuume kintu mwebale kujja bannange aje nalongo masitula nawe gira mu ba VIP ne tuba tuvuddeko kuno essaawa eno mpaka saawa 2 tuzibawa zonna ziba zaba VIP biidinillah musindikiremu konna akasobose saba Allah tabaraka wataala abatukumire abawangazi muganda wangaawo munnaluweero seba atega paalo ekawempe mbogaawo n'agitumbula yonna oga nti masha Allah tabaraka wataala abeerenga abatukuma fenna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. mbere bulungi ateera mwiraba.